copycats abajjanga beefula ba junior gravity ebangi kugezaako okwonoona erinnya mugenda kirwanyisa mutya because it's your brand nze zimu ku kibooko nze ntambula nazo nze bannange nenziramu neza omuntu nga yeeyita junior gravity simanya biki simanga nze nyimbanga gravity ngenda kukuba omuggo ku mutwe bagezezaako okuba embracing nga mukyali bala aboonoona erinnya andi kati oliwo okukwata n'okuba omuntu mu microphone ate nga weeyisenze aba ne bava ne baganze mubi togamba oba mubi so mbasaba mulekere awo abakikola. Let's talk about music battle. Zina any values ezigatta ku muyimbi. Of course. Ebyo omula music wabeera soft nnyo yimba nyimbe byange. Walibeerawo ekibula mu industry. Kati namwe bannamawulire mukimanyi. Otegeera waliwo kyolaba nga waliwo kyetumiisinga. Bwe mukifuna ne kijja ne mukiyingira. So nze nsuubira kirungi kasate mbaamu kwetta kutyoboola families kwa family tezibiriimu nze nsuubira biba birungi. Oli kyoli Nokia oli iPhone? Ebintu byetaaga kwogera essimu yiino gye nkwata maaso asatu tesala nnyo omuntu ale nnyo mugundi ebyo mu busimusimu bwammwe obwo yiino. So oli iPhone? Ate nze njala nnyo ebintu ebyeru. Ni muddugavu naye njala ku kisambi ekyeru. N'okirabako? So ni short term. Ebisigadde gw'amanyi nze ngambye ekyo togattako. I like brown good side. So if you were to battle in music industry, olowooza ani goyinza battlinga we saa zino golaba goyinza okweyimbako mu ndongo? Neze Kamili kale tumuggyako ye. Abayimbi bonna mbasobola kye nyinza okugamba yenna ajja mbasobola okwabika naye. Kuba music muyimbye mulina abawagizi mbalina Katonda mulina ani Paraso? Yenna gw'oleeta kati yenna gwe mentioninga mwaniriza nations ogikyusa nefuuka bato show yange yenna gw'ompa yenna gw'ompa musobola yonna gw'ompa musobola oba akinaani bwe biba bya ndongo nkusobola bya ndongo teri kuvoola teri kulwana disiko twagala disiko. That's why you came out and you say you are East Africa's number one. Siri number one East Africa naye of course ndi number one Uganda. Mu Uganda ndi number emu right now saa wena. What makes you to call yourself number one in Uganda? Zaino limbo lusinga ate bino twogera ku byandongo. Being with trending song si trending song, the biggest song in East Africa. OKWEPICHA. Making of number one. Ate kyekirala. Nze asinga onyirira. Nze asinga ssente. Buli kimu nze akisinga. Wana biga iti asinga onyirira mbayimbi. Bamuwala nambwanyirira. Bamuwana buli wakabiga yasinga okunyirira mbayimbi. Nze asinga. Wasinga ssente. Byonna nze abisinga. First before tunagenda ku show. Soka twogere ku Gravity ng'omuntu. Omuntu wawulira erinnya lyo. Erinnya lyo Gravity lwaki walonda erinnya eryo? Omuntu nababuuza kibuuzo ekyo. Bya somero byadda. Osooka olonda eby'omutuju. Naye abantu bagamba obulamu bwo butambulira nnyo ku kigambo omutuju. That's how you act. Ne bw'oba otuuse mu mbeera eza bulijjo oli wa kibuli. Neje mbadde mubuuza ndi wa kibuli nina empisa embi kale nina empisa embi. Bagamba si mpisa mbi naye just gwe oli bwotyo batakutegedde. Bwentyo bwendi omuntu tebantegeera. Lwaki tebakutegeera? Kyebaagala baagala nnyo okutwala mu mbeera eyo. Oba just be bakuteekako embeera embi ne bamala ate ne bakwogerako. Beebo be banteekako embeera embi. Lwaki balina kubeera bwe baagala ate oyinza okugaana omuntu okukola kyayagala. Oba just baagala kutambulira butambulizi ku linnya lyo. Naye olaba oli professional. Balimanyi tugenda buuza nnyo ku bya show naye ate gwe mbadde nkwesize era nga nkwesunze naye ate gy'oli mu kulaga ate oyinza omaliza nga ate gwe amaca naye ng'ate oli professional nkumanyi oli wakabi naye gezaako kubeera ku show tova ku mulamwa
ojja kuleetera omuggo guno kola oyinza okuntuusa ate nga sandi akadde guve wano nga gulina omulimu omulala gukole gwa kigere kyokka. Anyway, kale tugende ku show, twogere ku show okwepicha. Yeah man. Show yeri ozokola show over 9 years and above. 10 years. Nyaka nga 9 years and above. Okay. 10 years. Ngokola show. Omuntu yali badde yeebuuza nti lwaki abeera akola consistency show buli mwaka. Blood olamba njala kuweereza ku bantu bange mbaweereze omanyi bwe batugula mu bushow butinitini oyimba ennyimba 2 3 4 n'odduka naye wano otwala time noyimbira abantu ne weetegeka nobawa ekintu kye basuubira si bino okuyimba ku show n'odduke kweno nobasala sente ntini mutwalo gumu ate nobaterako ne ba artist abalala tegera omuntu n'anyumirwa n'amanya omuyimbi waffe Gravity ayina ekintu kyatutegekerayo ekyakabi. Yeah man. Show zino zigattako zitya ku muyimbi singa obudde nga bogaya nti gweyo ya mutwalo tofuna musente naye zigattako zitya bokola show nebira successful ebiseera ebisinga okuŋŋaanya sente mu extras ne bana abakugula ogulibwa nnyo. Yesu kakyo tuna David Utalo akola concert n'amala n'atalaga Uganda yonna ne Gravity era ntalaga n'enkuŋŋaanya maliza nfunye wanyiza obutajjaawo sente nejendaga maliza nfunye era nosanga ndi fine olw'obuvulu bwange bwembeerako so kikwongerako ng'erinnya lyo era nkubiriza abayimbi bonna wabanga awulira atuuse okukolayo show. Show always creating our pressure ey'omuyimbi gwe amaanyi ogajja okubanga osobola okuholdinga show luvannyuma lwa mwaka nobanga totidde because wawo sometime olanga endonge esaze nga abantu bategeka neegaana naye gwe nosigala kuganja kuteekawo olaba nga naawe bw'otalekera awo buuza ebiseera ebisinga n'okola amawulire oli n'akumanyiira oli n'akuma interview nenkera n'omunoonya ne oli n'omunoonya kuba omanyi business yo kati nange gwe mulimu gwange ng'oli bwakera ku makya n'asuubula ebintu ne bimusala naye n'oluddako n'agenda n'asuubula kati guno omulimu ne bikusala naye bikola ki tugenda gukola tugenda gubeeramu so nkijja ku ekyo mbu eno business gwe mulimu gwange gwe mmanyi yensonga lwaki ondaba every year every day buli kaseera nfulumya music nkola concerts kuba gwe mulimu gwange ate nga ebyo oba olina obisuubira mu business okulemererwa okufiirwa losses zibeeramu njamani. Ku mulundi guli last show gye wategeka awawa abaana ba upcoming ne ba raising stones agw'amaanyi bali mayo gagala ogamba nakaaba mube waweera mwe mwali ne Alien Skin you gave him a platform from your show teyadda mabega yakuba n'afuuka w'amaanyi yeyo show ya Gravity bw'oyimba ku show ya Gravity bye bibeerawo omaliza ofuuse w'amaanyi yaman. Ku mulundi guno tusuubire ki ogenda kuwayeera abalala omugisamo tugenda ku creating era abalala bajje bayimbe abayimbi abatandika bafune omukisa ogwo bw'ogufuna audience ebeera nnene nnyo wano erugogo ekisayi kino kijjula kirabibwa abantu bangi buli w'oyimbawo omaliza music waasaasaanye era nkowola bonna abayimbi abatandika mujje nga 2 Sebutemba mukeereko mufune omukisa ogwo yaman. Omulabe gwo wamuleeta nga wamuwa platform sinze yamuleeta wamwa platform n'aba w'amaanyi n'agenda but many people badde bamwogerera ebigambo ebimutambulako tugambe nti that's how music is. Buli bw'obeera nga oli mugenda waggulu toyinza kuwewala bintu ebyo tegeera okwogerera okupulinga okuzza wansi akyabisanga eyo ntandikwa agenda bisanga maye kati omuntu bakwogera ne basuubira ogenda kukomaawo ne buli w'oyongera okwakivinga nga n'abalabe beeyongera ate oba tobalina oba munafu tegeera that means abawa amaanyi oyo gwe bawogerera ne bakulwana obeera very strong so kati ekyakyebalize Mukama. As they criticize your music no way yembeera yemu gye bamutwaliramu tugambe nti abantu bana bageza ku criticize endongo yamu tebagitegeera butegeezi kwa naye bola baga si muyimbi kyokka naye ekimu tebaga kale ebyo genda bibuuza ye eyo tuveeyo tumwogeddeko ekimala muyimbi mulungi yaman. Gravity oli muyimbi holdinga concert ne content wo osuubirwa okumufunamu twogere ku nsonga ya federation nga gwe omuyimbi federation nze ndi mu federation era tutwalibwa edikenzo era nsuubira ekigendererwa kyabwe kijja tuyamba bwe nsuubira sinaako wentuula musobola okunnyonnyola ennyo ekigendererwa kyabwe naye mwendi nga memba
tegeera so ebisingawo bibeera ku federation batuuza meetings ayagala omanya ebisinga so gendayo n'amanya naye nze sofa kye bandaga ndaba nga ekkuba ettuufu mbu baagala copyright baagala kino baagala kiri olanga bituyamba newoba toyimbye newoba towetaaga kukola shofunamu okola ebintu byo nga music wakusasula bulungi so nze ndowooza ekigendererwa kya gundi kituufu. Most of the artists believing and they have not earned in their music. Bayimba chovala anti likes abamu betugamba abasooka oba tukesa ne bagamba nti bakaddiye ne balemeddewo erambi kitegera kutoka ne bali mu mbeera mbi tebalina mu kasente mwe mukikoze mutokulanga you can even earn in your music nembanga adenga music gwe tufunamu gwe music gwe bazalawa tegera so ebintu ebya Katonda kyenyizo gamba kuba sinza gamba asinga ofuna oba oyo agamba tafunye teyafuna oba yafuna naye Mungu akuyambye akwadde amagezi agakozesa akatini kofunye tegera sente zo zikozesa bulungi ekisinga obukulu so ebyo bya Katonda sina ngeri gyenyinza kinnyonnyola kuba kyemmanyi buli kintu ku nsi eno kisobola okutuukako so judging omuntu right now naye nomaliza no ending up mu mbeera ng'eyo so sijja judginga muntu yenna oba yakozesa bubi sente zo oba ki wabeerawo ensonga yaman copycats abajjanga beefula ba junior gravity ebangi okugezaako okwonoona erinnya mugenda kirwanyisa mutya because it's your brand zimu ku kibooko nze ntambula nazo nze bannange nenziramu neza omuntu nga yeeyita junior gravity simanya biki simanga nze nyimbanga gravity ngenda kukuba omuggo ku mutwe bagezezaako okuba embracinga nga mukyali aboonoona erinnya andi kati oliwo okukwata n'okuba omuntu mu microphone ate nga weeyisenze aba ne bava ne baganze mubi togamba oba mubi so mbasaba mulekere awo abakikola. Let's talk about music battle. Zina any values ezigatta ku muyimbi of course ebyo omulaba music wabeera soft nnyo yimba nyimbe byange walibeerawo ekibula mu industry kati nammwe bannamawulire mukimanyi okitegeera waliwo kyolaba nga waliwo kyetumiisinga bwe mukifuna nekijja ne mukiyingira so nze nsuubira kirungi kasate mubaamu kwetta kutyoboola families kwa family tezibiriimu nze nsuubira biba birungi. Oli kyoli Nokia oli iPhone ebintu byetaaga kwogera essimu yiino gyenkwata maaso asatu tesala nnyo omuntu ale nnyo mugundi ebyo mubusimusimu bwamme obwo yiino ate nze njala nnyo ebintu ebyeru ni muddugavu naye njala ku kisambi ekyeru n'okirabako ebisigadde gwamanyi nze ngambye ekyo togattako I like brown good side. So if you were to battle in music industry olowooza ani goyinza obattlinga saa zino golaba goyinza okweyimbako mu ndongo neze Kamili kale tumujjako ye abayimbi bonna mbasobola kyenyinza okugamba yenna ajja mbasobola okwabika naye kuba music muyimbye mulina abawagizi mbalina Katonda mulina ani yenna gwoleeta kati yenna gwe gomensioninga mwaniriza nekyoza ogikyusa nefuuka bato show yange yenna gwompa yenna gwompa musobola yonna gwompa musobola oba akinaani bwe biba byandongo nkusobola byandongo teri kuvoola teri kulwana disiko twagala disiko. That's why you came out and you say you are East Africa's number one. Siri number one East Africa naye of course ndi number one Uganda. Mu Uganda ndi number one right now saa wena. What makes you to call yourself number one in Uganda? Zaino oluyimba olusinga ate bino twogera ku byandongo. Being is trending song si trending song, the biggest song in East Africa. OKWEPICHA. Kyekikumaking okubeera number one. Ate kyekirala nze asinga onyirira nze asinga ssente buli kimu nze akisinga bamuwala nambwanyirira nze asinga wasinga ssente byonna byonna nze abisinga
kati owulidde Nze Asinga everything kati munnange oneyimbamu okimanyi music nze amulina buli kimunzi ani omulala saawa zino wetwogerera nze katiba kikokozesa okubanga you can create trending song every year akatiba kange bakayita Katonda nze nyimba buyimbi Mungu nansaasira ne bikwata ne ku Friday nolimba lwengenda okuta era lugenda kukubirawo this time around okuvuddeyo no commenting ku kyobutaddamu kwogera ku mukazi wo ne family ekyo nati nawe kyoli mukuddamu tokiraba just anti malenja akugaba abantu lwaki ku mulundi guno kikunyiizizza nnyo abantu tikinyiizangako because bulijjo bajja ne boogera n'obi ani yali amwogeddeko teri tebamwogerako oyo ekyo kyatika so bubaka ki bwolina eri abasuubira okuvaayo okuddamu comment about your wife and your family nabba kuba emiggo kibooko naye famire y'omugyesonyiwe mu buntu gw'olina famire yo waliwo nayeko nga nginoonyerezaako ssebo lwakuba mu abanoonyereza naffe tulina obudde obunoonyereza naye olaba sikunyega ssebo bibyo nabagambe waliwo munamawulire yalepinga omuwala nga sikuloopanga ggwe tegera wakwata omwana w'abendi n'omulya kibuli tegera ebintu nengenda ku poliisi netubireka bigwere ku kooti simanyi ngeri gyewamaliza naddemu oyo bambi naye saavaayo kwogera kyokka nga tukumanyi oli w'amaanyi mu ndongo muno oludde namo aluddemu si yasinga naye ali mubasinga tegera munnamawulire warepinga omwana ffe tetwogedde byammwe tegeera naye ate sijja byogera kuba biri mu kooti tegeera soogedde linnya lye naye ffe buli kaffe nze ni muntu nkola ensobi tegeera negwe ensobi yange n'ogigezza tugenda banoonyereza akaba mulina basezi mmwe olowooza bannayuganda oyagala bakusiime batya ku ndongo gy'obakubye for 10 years bagizine buzinyi nze nkuba endongo gwe gizine kyekyo naye seetaaga kunsiima ate onsiima eki gwe zina ndongo gwe nyumirwa music wange kyekyo tewali nnyo alien yagamba last year ayinza okuba nga avudde muno wali olowoozezaako ku retirement yo nakikyozaako ng'ovudde mu ndongo nze sigenda va mu ndongo ate nveemu yaki nze ndongo ye maama ye taata ate ndongo muzimu asa gukwambala guba gukwambadde okwamuka mwino genda mubajjajja nsaasi teri Bobi Wine mulabe era abasuulasuula musima freedom fighter n'abaako gy'asuula waawo yagireese don't lose hope oitegeera kati se omuntu Bobi Wine mugagga wakabi buli kimu akirina president Bobi Wine naye omulaba akyasuulawo don't lose hope omanya endongo muzimu naye ng'alina buli kimu oluzungu nali nyimbyeko oluzungu anti broken English owudde broken English naye I will if God wishes I will drop an English tune yeah man, an English one and a serious one yeah man. Do you think Banagara Banati? Of course they will because I'm very good at it isn't it? Osese neze none bebira ebintu by'oluzungu mimanyi yasimbire kabulesi mulonjujo anga abakirimu bangi njala kuba unique. So let's call upon your fans to come and support you in your career. Nena I don't mind Luzungu. Let's call upon the people. Why you jump boy? Ne English wo mutini. Amwe kali akasabe mbere sika broken. My fans, let's gather. Yeah man, on 2nd September at Lugogo Cricket Over, we'll be there. Yeah man, we are going to be there, we entertain. Yeah, it's very simple as that. Don't you see? Don't you see? Yeah man, simple as OKWEPICHA, so let us all be there. Yeah man. Ate lubakoze kibekubisa ebifaananyi. Abaana b'essomero. Embuto ze bafunyeeko obufunyi. Ate zaaki baba baagala OKWEPICHA byabwe. Naye nze olima lwankuba bifaananyi. Yeah man. Wagamba OKWEPICHA. Nera kigwayo picture olabyeko ekifaananyi picture just nakireta mu art ate music art. Anti video gye wakola n'oteekamu amount wali mu pipa bwakola ki? Nga bayita bekuba ebifaananyi mu pipa. Yeah man. Okay, oli ready?